Dr. Roni wangise ogamba otya ndio lyoteyo so je tuli ambassador obulamu butambula butya bwadde tebutambula byo obulamu bulungi n'emirimu tutambuza nga bola okay leero uma ekedde mu parliament uma tukedde mu parliament kituufu era nga bolabye tuvudde naye tuvuddeko nga tulina mukoka mwenyu ku kintu kye tubadde tutambuzo okuva emabega ng'era bwomanyi okay yes biki ebibaddeyo era nsonga ki ebadde batuteyo ebibaddeyo tubadde twogera ku CRBTs ze coloring back tunes ne twogerako ku ICT ne twogerako ne ku copyright nga twagala omuyimbi nti percentage eno gye bamuwa 1.8% bozi convertinga mu sente tuba tufuna shillings 12 n'obugwamu nga ate nga bwekitunula ennyo yenze muyiiya yenze eteka mu sente nengenda mu studio nengamba kanjiyo oluyimba luno message bwete egende eri abantu ate okusinziira 100% ne mutuwako 1.8% kitegeeza tuba tetukola okay bitambudde bitya bitambudde bulungi era buli kimu ffe resolution zaffe tuziwaddeyo then kati tulinda kibo kye banaatusalirawo batusuubiza nti bagenda wa Anthony General ajja kutwala gundi yaffe mu parliament bagidiscussingeko tulabe ekiddako okay ejjo aba federation babaddeyo era nga tugamba era nsonga yemu ya copyright law n'ebirala ebisigadde kyokka leero kyekibakomezaawo ate era ngenze okulaba mubadde mwakafuluma ate nabo bayingira aba federation ez'ensonga naziwuliddeko jjo nenzirabakoko ne ku mawulire naye sategedde lwaki leero babakomezaawo olwaleero naye bo batusooseeyo eggulo naye nga nze era wali mu meeting bakitubuuziza nti nga muli gundi ez'enjawulo kati ffe tubanyonyodde bwe tuti kati ffe katutunuulire music nga commodity tuleme kutunuulira abantu kinnoomu oba association ez'enjawulo ffenna tuyinza okuba nga tugoba ekintu kyekimu era ojja kuwulira era mu mipiira mulimu za association mulimu federation mulimu simanyi biki simanyi kuru ya gundi simanyi biki naye bonna ojja basanga nga bagwa mu National Council of Sports kati naffe kati ffe tutunuulidde music as a commodity kyetutunuulidde kati tetukyatunuulira muyimbi kinoomu oba ono naali mu association wetu oba naali mu federation oba naali ki then ffe ekintu kyaffe twagala kukitambuliza wamu nga n'omuyiiya poetry n'abajja